money yet. Them no a bad man of money. That must say a big bad boy called Okay, tuaniliza once again ku program ku stage nze teacher Kauchi onako wala tuli mu discussing industry ya fingabo etambule sofa 2017 yatambule etya 2016 nyina abachali bange abagenyi bange okuli Nurdin Ntege okubakedde TV1 program y'ebifuzi naye nga n'emirimu mu industry eyo muziki naye agimanyiko bulungi nnyo ne Simon Mreno mu kibuga okubakedde fama embuutikizi naye era nga industry agimanyi bulungi nnyo era bwe ndina bakulaba nga tudiscuss tugenza okumulamu nga twagala kulaba abayimbi baffe abakola breakthrough 2016 oba nasobola kimaintaininga 2017 and more years to come oba industry banagisobola oba badde bayimbi awe bayita abayimbi abanyumisako obunyumya Simon Mreno mu kibuga abayimbi baffe betwayingira nabo 2017 nyirawoza abange benaloze mngamba ati bano bakikuba kuba nawo izo kubango inamu ababo izo ganze najja kikuba nawo lili puzzle twayingira na yatunza 2017 nakaiba ngendo ogule motoka nawo omuvubuka omukyala gweta Shiba Kalungi nakayimba ka Kalungi kayimba n'omuvubuka yakubenda tubayita Fama nyinawo Kalo Nantongo mu band music yatunza nakayimba wakabayita Kamese Tambula Kalo Nantongo mwana wa Keti mwana wa Keti oli mu Golden Band nyinawo muyimbi kya omulala nyinawo Dax Katero mu mugambi mudete yakola bulungi omwaka guno epasi Dax Katero musajja mukulu tayinza kujya yajja guli naye mugunu what is your take or what is your view about those artists 16 abajja mu weerabiddemu waliwo omwana oli musajja mukulu gwe bayita ani Chosen Blood abadde akola ddala bulungi akoledde ddala bulungi abadde yeetaaga mu bana abaana mulimu Chosen Blood wayina okubya abantu Chosen Blood abadde n'akayimba bya kyalo waddawa abadde n'akayimba byebyo ebizo nyimba za Lafters wa Jonathan si Lafters yoka tebazikuba kasense no kumwalo tebazikuba birinzi ku beach enyimba zitasobola ku breaking through kuva mu Kampala genda beach ere Kampala wotandikira buli muyimbi nga bola baludeni wayi batandikide Kampala bwe batandike Kampala n'ogenda ng'ogejja ojimbirako bwerere ova ogenda kaeni kwa bwerere dabu siliki kwa bwerere tolya kusasula eyo music gyava n'atandika okula bwatyo paka Masaka then tomusubira mu bayimbi genda kola business tondeka ko Chosen twogera ku bayimbi abazze era gye baveeyo mu mabaala nkugambye Chosen abadde yeetaaga mu gundi omwo nkubulidde ennyimba z'abadde nayo wana ali ne manager asinga okuba gwe tugamba owakabi Jeff Chiwa gyali waddawa ne Shiba waddawa manyiga Shiba sigage kati ne Waikibenda akayimbo kategedde era ne Waikibenda amanyiga Shiba but of course approvinze nayongerako Munakampala after Munakampala n'oli omwana kyakoze bwatyo kabaka omulabye wuuyo wetaaga abaana bana ba B2C betaga ku list eno B2C kabade ko ne star B2C 2017 mutatuita wantu wonna kola concert mwetaga ande n'abatuuza n'abakufa meda teacher concert over ite kinene nyonyo B2C bayina buli kimwe bayina whatever it takes okuba superstar mu Uganda kati nnyo kuba B2C bayina buli kimwe kyetagisa okuba superstar mu Uganda bayina manager omulungi of which I na sente yetaga gamba mbu ate zino za video zabuze bakola audio buli studio ekoze super hits mu Uganda ne bagala agenda kola audio wa chechi bituso kuba banja concert babanja kintu kinene nnyo babanje blockbuster tune because singa olaba Nwaji Shiba engeri gye baziba bazimba mu nga tebakola concert bajja abeera buli mwaka ne tune emubiri until we batuse ne bakizimba bitusi twogera ku bayimbi abasambye akajji ne kye tuba tubasuubiramu waliwo omuvubuka omulala bamuyita agent rapper oyo naye si nnyo but abaana beteekeddwa okuteekako eriiso tubayite ebiriikiriza bya industry basobola okubeera ne baliikiriza industry kuba loba artist abatagenda kusukkawo nga leni niwalikira nayimba n'omuzimu gwa MJ gye bali bangi epasi yoyo epasi tagenda kusukkawo ali awo atuyite kwa pitasobola waliwo omuyimbi yayimbako ne good wife oyimba ki omuwanvu asiba katambaala Viboyo ayina emyaka nga 10 abo tebasubira kusukkawo oyo Viboyo ayina emyaka Viboyo musajja mukulu ebyaddala Viboyo musajja mukulu amazima katona mukulu sinze muzaala naye mukubulya oyina omuyimbi mulala inagwo ogamba abayimbi wani omulala omuyimbi gwotekeddwa okubanga ogattakawo agent omusubira okusukkakaawo music waabwe mufu nnyo atya mufu nnyo kategoriya bagirimba 3 kati
ani Gravity yitata wabwa mweyo category ya Lugafu Gravity gundi sari kwali kudda kwa nduru kati okumanya nti industry enfunyo ne Gravity yajiga Gravity onaone banga lyazabeerawo tabaddewo nakayimba nga rap yekayeka abadde ekwata kuwamanyi nagamba leka ngende nekwate ku saha leka ngende nekwate ku lutalo kati guna agutandise ekwate ku gundi ku radio aina kayimba dike ajali nsagala tuwairize bana nkubulira eyo rap music tasobola kusuka bweyogerere mwabo bonna who is to watch artist to watch still otekedde okutunulira omwana gwe bayita Lili Puzzle otekedde okutunulira Rodeni Wai babiri Puzzle ne Rodeni Wai bagambye Puzzle ne Rodeni Wai Noludini Ntege ndikugwe Noludini Ntege bwoba mpadde flow soka kutereza mbemo yendoza nje bitambudde music abantu bayiga bamuyiga buyizi fumuyiga ne bana bamuyimba oba babawuliriza love everyday yajja abantu bali bayimbye nyimba z'oluzungu emyaka ngera kimanyikiddwa mu Uganda oluyimba lw'oluzungu terukola ki bagambanga ne Juliana ebyo by'oluzungu ebimusibye kati omusajja yagamba nti ow'emputu n'agamba banayogala balina nyimbo tugamba kuba tune n'abakuba love everyday at least ogiwunire ekiswere noga ekisa kyakuyimba ndimukutereza ba agent nti basobola okukikuba abantu gwe agent tonnasanga nkumantu nga bayimirire kubiza mwenge gyakulukutamu bwakulukuta ennyimba eziri mu layini ezo 10 kyekibaawo agent akyali mwana nyenyenyenye ku Gravity nkuwadde amagezi ga Gravity gakozesa ne Gravity watu ebagamba ngo byakiyayi yakuwa Freedom City emirundi eji agent omusubiro Freedom City ngazikuba dina muwayiriza nnyo azikuba ddi Gravity omutujju Freedom City omusajja yamwekwata amuteekawo ku public holiday ku lunaku olukulu ku lunaku lukulu yemuyimbi aliwo yekagwa abayekwata oba yamulinako copyright yamuwe gundi emotoka namwashonya emotoka emyaka ena kati kitegeeza nti nze namukola wano nawe bwokira ne weekwata abayimbi botuve abayimbi tugende nina omuwala erinnya ndyerabidde mahadi ajja kumumamba yayimba olima bayitalo otikawa muwa gundi owa cream ajana mweyogera akayimba cream production omwana oli ndi kuba abaana ababreakinga boss okola 217 omwana yakuba regino oyo buli wengenda balumanyi ozo tubamanyi artist lumba lwenu kitegezo ate oba oyimbye nnyo baagala nnyo oluyimba fokyagwa okubanyonyola nti nze bambabwe okitegedde Rodeni Wai omulabi Rodeni Wai ku hashtag Karo Nantongo sijja mwogerako kimanyi omwana akuba era nkikugamba 2017 band music kyogamba agenda kumenya obugondi omusiramu wange ne mukwano gwe Nantongo sesha mayanja abate bali waggulu asobola okujja tasobola bajjawo kyawaliwo lye bayita erinnya nga gwe tolina tewatandikideko erinnya ti Bobi Wine wuuli erinnya enjawulo eri bweti bali bwembalaba tebannagwa ani yagwa nenoludini respectinga abantu wogamba ku kyerinnya oba kiki anti nkubuulira erinnya just linnya Bobi Wine wayimirira wali ng'ali wano ku Jinja Road Gravity aba aliwo Gravity waba akyali eri bweyogerere abakuŋŋaanye ebusabala Gravity abayite nti Gravity yeetimbye talina wadde capacity esobola kubayita babayita butungulu manene abalaba abayimbi abasinga batya nkozo w'emusiku bivulu kastamanya nti ani abaddeyo bw'abaka million Bebe Cool Bobi Wine omuyimbi bano ba artist baba batya okulinnya mu ngatto ezo nayeko ku shemu omuyimbi omu naŋŋamba sijja mwogera kyaliwa mwemwena tewali wano tukyatuze kwongerako tetuze kutoolako naŋŋamba tonzizaayo Bebe Cool nga yakavaayo kati awo Big Eye tagitya Big Eye obaani tagitya obaani kati ate ati naye obuzibu kuŋŋaanya bantu bano okubakuŋŋaanya kati Big Eye ati ensonga eri bweti
oba wali yavuddeyo oba tewali tajja Nurudini eka nkubulire Isho tujive ya talented. tikyabonabona abaana betulesawo bayimbi ate Uganda ogimanyi buli after 3 years twagolingira mu katale kati benjogerako bonna waggwa si bayimbi buli luvannyuma lwa myaka 3 tufuna abayimbi abalungi si muyimbi mutontomi Mukama Katonda Bige yasemye okuyita abantu oh my God Nurudini can you respect people like who big eye is in a singular he's not people Nurudini Ntege big eye muteke mu level eyabayimbi gwe oyita abantu kula grandi la grandi ina kuba nyongeza Lutayanga yagikuba muyimbi omunene nga muminisho yava ku obligato tewaliwo eyeba nyongeza ne freedom site banyongeza ne freedom site banyongeza Bobi Wine tajikola Bobi Wine atandikira yali wakiso Bobi Wine akola yadde nyongeza nemu Bobi Wine bwave Nurudini ulira bwave busabala manyi kayali kankubuliro Bobi Wine ne ogamba bugambi nti kukolola bukolozi nti kumutimba butimbi wano tayagalawo bamumawo bamugamba akole ekifo kimu Nurudini kiri kifo kikye tasasula kiri kifo kikye tasasula ate lwaki omanya expenses kyekitegeeza okola freedom city tumulanga atambulira mu kukaabakaaba bamusaasi Lindako kyogamba Lutaya bandi yekola byokusenga golden band bubi nnyo last year nakimanyi mpozi Simon nga last year ngende ku issue endala abayimbi tulowooza nti kukusa new igozi ya moyo neba ne favors ono yajagala nze njagala bonna mbagala naye abana bamanyi okuyimba ne mubakuze mulekate kubateeka ku ntalo z'abali abakulu ze basangawo ziri abakulu abayimbi baffe tulowooza nti batuwa mu break ne bagenda mu live bakomyewo industry banagisanga tebagisange Sizamani akomyewo 2017 Labada bakomyewo Bampina akomyewo no muchalo oli ngambye akoma waleta music yo let us discuss issues ezitwala ensi mu maaso these are artists of Uganda benjogerako Labada bayarulinga ku industry Labada bayarulinga ku industry yakomyewo kayimba kakapya Fulugo kalina ndabayo Siza ina kayimba akapya temuli Lusama oyo wakabi Vampino akayimba akapya Vampino ye wakabi gwe nabaye na abalabo nabona yakomye abali nyimba zaabwe tatasobola kudda namubagambi 2017 kamocha 2017 tukube tochi mu 2017 class A yaffe eyimiridde etya class B eyimiridde etya class C who is coming from class B okwambuka ku A ne class C ne others and tudini ntege pa class A yo defendinga siji defendinga mukimanyi acho ino kuwa reasons lwaki ogifuula Dr. Kamini bebe Lutalo Bobi Wine ongambye yange eyo eyange njitaddemu nyiri mu relegation wandika class B listen wandika class B Shiba good life class B yabana yo yabana bajja beyongerako class C yabatano good life abasagadde baba mu others nwaji zabantu mbapimira ku tune mbapimira ku tune let's go Simon uliriza Holland genda ntege eyo class B Kenzo genda mu class C in fact class B yange nene yange agenda mu class mujagala mutu okay bibyagana awadi okubaawo nga category zibabu zaabwe zandeka nominating abantu 10 gravity saha Bafana komao yongera Bafana yongera koma yatovawa class C yani aji leading gravity genda saha Bafana abalanja bajukira for now ne yanziza wa Simon class B class C Simon negala o menye class A abayimbi nze mpulira na akole yiye Bobi Wine tali mwate mu B ajja ku lifu muveko Bobi Wine lifu genda ku Simon nyaga class Dr. Kamini bebe kulu Lutalo Bobi Wine akole yiyo lwaki okonko kutinga omusajja omugundi yange lwaki omukakamu naye ajja kudduka mu agende bebe Lutalo class B eyerimu Kenzo yekka B class B njongeramu ne good life ojja genda bwo bisaza kakati ate eno C nensoka njiteekamu ani Shiba nenjiteekamu Saha Bafana
Nwaji Gravity. ate kati okola iwe okola abasajja bujjukiza Gravity. gonzijukizzaani Gravity. Ekitegedde. onzijukizza Kakati Nwaji. Nwaji omanyi kye bayita spice. kirungo Genda ku simu yo eya munana owandikemu message tuweereza obaka ku 833 oba ku Facebook page yaffe eyo ku stage gwe nawe tuwe kirasi yo kirasi A ogiteeka mwani kirasi B ogiteeka mwani oba kirasi C ogiteeka mwani otugenda kubanga tutandikira olw'omukaaga olujja ku program ku stage zetu kyakawuki tugenda kusiibula obadde nakyo kyosembyayo kubanza kyemba obadde oyagala ki ati kati nze ekizibu kyennyina omuntu mupimira ku maanyi g'alina mu bantu ne mupimira ku nnyimba z'alina bwe baba tibayimba nnyimba ze abantu abali kati baba bakwagazaaki kati njagala okole kyo ogenda owe respect abantu abane muve ku mwami respect mwebale nnyo basiibule mwebalire ddala abatulire ku program ku stage nze teacher Kawuki buli Lwamukaaga ssaawa 9 paka ssaawa emmeka paka ssaawa 10 ate nga ku Monday eddibwamu ku ssaawa 8 oba ogikwasaganya bulungi ku Bukedde TV to nakubeera mbadde ne Rudini Ntege musajja munabyabufuzi White Corner White Corner eri mu Red Corner mbaddeyo ne muganda gesagamba mu kibuga nze teacher musajja wani oyo ye Faluku Sakozi ate yakwasaganyiza ensonga ku kamera ne muganda waffe ate Mahadi wangamba yani Savamban Mahadi yakwasaganyiza ensonga tukwatagane Saturday eja may God bless you